naye ennyumba eyo be baasuzeemu nga mwe muli n'omukozi omuwala n'omulenzi nga si ba musaayi nga mwe muli n'omukyala atali wa musaayi gwawo eyo enju ya lugave mubamu omukyala atali wa lugave naye yeeyitibwa ya lugave ebyo bitawaanya abantu abasazeewo obutategeera aye naddira omukyala aye namusoseka mu nju ya nabbi oba osazeewo obutabeera mugunjufu oba ontegeera kasosala obutabeera mugunjufu abagunjufu baba bagenda kukusekerera naye olw'okuba nti bya mu ddiini eddiini gy'ototegedde abantu beesonyiwa ne bwe bakulabanga totegedde mu bya ddiini bakulekerayo kubanga eddiini eno erimu omuntu okumuleka abeere n'endowooza ze ne bwe ziba nkyamu freedom of what? Of worship and expression ne bwe ziba nkyamu naye senga toŋŋamba nti nno wano nze ndi mu bya ddiini nkulemerako ne nkunyonyola paka lw'onootegeera bikasanda banga kasonga nti mu bya ddiini omuntu asalawo obutategeera ate tulina okumuwa ekitiibwa mu butategeera bwe kubanga alina okubeera eddembe lye temukakanga ekyo nsomesa butakaka abantu abatazeewo obutategeera kakati eddiini yaabwe patile ekimu kubikola eddiini yaabwe butategeera yuli waba asazeewo nti ye ekkubo lye mu kutegeera eddiini ye butategeera muleke ontegeera naye kale kati nedda ekiddiini sooka okireke ekiteke wali bali nja kutegeera ekigambo kyo kikozesebwa kitya nkulemerako paka lw'okitegeera yes kuba kati tutuyingidde mu byakutegeera naye amadiini go gagoberera n'ebitategeerekeka era kasobola nti owaye ekyokola oli mu ddiini oba ng'omuntu bwe yalikoze nti ng'omuntu bwe yalikoze awo nkulemerako paka lwonetegeera ekituufu naye nti nze bino byenkola bino byonna bwenjira bwe nti ani biki bikyawo nze mba mu ddiini awo nkuleka olyandeka bulesi nze olyandeka bwansanga nga ndi wali ku nfuufu nenjira bwe nti mu maaso nenjira bwe nti n'emikono nemugamba nti azawo nva kwetukuza okwetukuza kyokoleke kwakikaki kuno paka oli lwakugamba nti anti kakati nti wano mba mu bya ddiini nsonyiwa mukama wange kakati mbitegedde genda mbitegedde kolaki genda kubanga eyo wali ebyayo muntegeera kasanze oyanaga nti nze munumire bitategeerekeka nze ndi mu bya ddiini khalas nga nkuta otherwise abantu bagenda ne baagala ate okusonseka abakyala bajja okufumba obufumbi ate basonseke mu nju wakye basonseke mu nnyumba si nju enju ya Muhammad bagita ahlul bait teyingiramu atali wa musaayi 1 ekyokubiri ate yennyini neyesigaliza obuyinza okuwa enkizo mu b'omusaayi abo ng'asinziira ku maanyi g'emyoyo gyabwe spiritual purity baali banju plus la yanalu ahadi dhalimin naye omukyafu yendagaano tagenda gikola ki tagenda gifuna nti asobola okubeera ow'enju wa min dhurriyati n'omusaayi gwange enju yange Ibrahim bw'agamba la yanalu ahadi dhalimin ne waliwo omusaayi gwo naye nga si mutukuvu esibwadde endagaano yange kati nabbi yeesigaliza era nga Ibrahimu bwe yali agira Allah n'amunyonyola nabbi yeesigaliza mu baana b'omusaayi gwe guno abazzukulu abayitirivu ate okwesongera ng'alaba spiritual power kuba nabbi Muhammadi okujjako nga tomutegeera bulungi n'amaanyi ge ag'omwoyo yali agalaba yali agalabira ddala bulungi bw'oba obadde tokimanyi kiba kitegeeza nabbi wakamutandika oli mu introduction ya nabbi tomutegeeranga bw'oba obadde tokimanyi
nolwekyo nabbi abayitibwa ahlul bait ab'enju nga yennyini number 1 akasolya kaayo kati ne beyasongamu